Poliisi okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Bugiri etandise okubanga bw'eti ebuuliriza ku kibaddewo abafumbo babiri batuuka okugenda mu loogi okwesanyusaamu n'oluvannyuma ne batandika okwesalaasala ebiso era okakana ng'omukyala afiiriddewo ate omwami afudde ng'addusibwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Embeera ebaddewo y'abafumbo bano buli omu akyagenda mu maaso n'okuba nga bw'ati agyewuunya nga bagamba abantu ba bulijjo tebannaba kubanga bategeera ekituufu kyennyini ekibaddewo mu mbeera eno. Abafumba babiri bano abatannaba kubanga tebategerekeka kyokka ng'omwami ategerekeseeko erinnya limu lyokka erya Wandera kigamba okuba nti bagenze mu loogi emu esangibwa mu bitundu eby'emuwaayo mu disitulikiti y'e Bugiri okwesanyusaamu kyokka kigamba okuba nti bannaba kubanga tebategeera ekituufu kyennyini ekibatimbye omukyala asooka okubanga bw'atyo yeesalaasala ebiso ebimujje mu bulamu bw'ensi eno buwumira abangi. Poliisi etuuse omufo kino Bunambiro omulambo gw'omugenzi neegugyawo neegutwala mu ggwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'e Bugiri okwongera okwekebejjebwa ng'erina okubuuliza ku nsonga eno bukyagenda mu maaso. Abamu ku bantu mu kitundu kino babuulira omusasi wa leediyo ono Nayigaga Nasimu nga bagamba nti embeera ebadde enzibu nnyo ku kaloogi mwe bavadde era ng'okusinziira ku mbaka pulezidenti mu kitundu kino Paulo Kalikwani Makakanyala ayogezeganyizaamuko n'ekitongole ky'amawulire ekya Nabasa n'ategeeza nti batandise okugenda mu maaso n'okuba nga bebala banoonyereza nga bali wamu ne poliisi ekituufu kyennyini ekibaddewo ku mbeera eno. Tufuna ekikangabwa mu Muwaayo Town Council abantu abalowoozebwa nti ba mukwano ate oluvannyuma olugirira okumenkerezebwa ng'owundi mufu ate nga n'owundi yena ali mu kateekera. Nga chairman wa security tubaire tuvangayo bulido nga tugaidinga beene malodges ne mahotels n'ebifo ebiswanukirwamu minimum standards of operation. Omuntu tasobola kusuza muntu oba kuwa muntu accommodation especially nga mu lodge guest house aye nga abantu abo tobaidi bazira bibogera kuba mpegano omukazi mufu omusaada mufu ayo ezira mu Bugiri wano ezira abaidi ezira bibogeraku so waire omuntu oba olikola business mutasoosowaza innocent aye musoosowaze n'okuyamba ba customers abali kwida ayemuli. Wabula okusinziira ku mmeeya wa Muwaayo Town Council ng'ono Ewafula Benja avumiridde ekikolwa kino ng'agamba nti naye bamukubidde akasimu agenza okutuuka nga bafumba babiri bano omukyala yafudde dda ate ng'omwami ali mu kutonnya omusaayi nga addusiddwe mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi. Era agamba nti ekikolwa kino kibaate kibangawo mu kitundu kino ng'avumiridde abafumbo bonna bagenda beenyigira mu mbeera eno awamu n'abo abaagalana kw'oteeka okuba nga bw'ati awanjagira abantu ba bulijjo okubeera abeegendereza ennyo eri abantu ab'enjawulo be batamanyi mu kitundu. Baganda abantu babiri bafiirire mu lodge abantu bona tubaidi baviirire omwana n'omulezi ate bona bakali bavuuka bakali baana bato ndowooza bakali baana bato omwana afiirirewo amusasoosa ndowooza abaine ekiso amusasa ekiso amusala bamukulula omwana ena kabe olugine yena yamala kabe kabiri yeesala yena yeesala mpegaano awo yena akalimu okululamu naye ng'agiye ne polisi awugirire dipsasisi aba polisi baida babanonda bagera ensala abantu bemuwaayo abantu omuntu yena abantu bekinenerusizi mwana mwene omuntu okusa ku kitundu omulamusooka omutegeevi ogera kubamala omuwe butyami no lodge yona omuntu akola ebitabo by'abagenyi mugana ide soke reporting emana mukiza cyashire mu lodge omuntu kuba uza mu lodge kabiri ngasula kabiri ngekifuna omuntu yafu yaita omuntu yafu nga tutidi ko kino kino kibafirirewa.